tuliriza unamusinzira pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kati akaseera kano tuba tugenze ku mutimbagano nga tufundikira essaawa ya fene esooka mu programu ya The Inside Story. Nzo omukugulu kongono okutuusaako byonna of course. Kakati tuba tugenzeko ku Twitter, tuba tugenzeko ku TikTok, Facebook, n'emikutu mukwano gwaffe atuliriza emirala. Magambye nti ensonga nyina bbiri zenjagadde obba buli lunaku lwali. Okusooka omusajja oli omuyivu gwe bayita Dr. Jimmy Spire Sentongo wa exhibitions emyoleso ku mitimbagano yasooka gwa binnya nguudo za Kampala ensonda n'eziraba nga abaana bazaanika ga mulengere gye bayita Pearl of Africa, mulengere ensi gye bayita Pearl of Africa n'enguudo ezirimu byagenda viral munda mu ggwanga Kenya. Baalaba buli wamu ne balaba enguudo zaffe bwe zifaanana. Naye era okuva olwo bukyanga baziraba era abakulu baagamba we cannot lose sleep. Tetuyinza kulemererwa kwebaka lwa binnya. N'atongoza omwoleso omulala okulaga amalwaliro bwe gayimiridde. Ogwo nagwo ne guggwa. Kakati Jimmy Spire Sentongo olunaku oluyise yatongozza era nga etandise leero exhibition ndala mwerose ku mutimbagano ku luno gwa poliisi nti yolesa abo abakwata bannayuganda obubi abapoliisi. Ekifaananyi okiteeke ku mutimbagano. Yolesa omupoliisi akoze obulungi, ayinza okuba wa trafficking akola bulungi naye mutulage kino nakyo mwekiri. Era n'agamba nti yolesa omusirikale wasula waliwo tagali naye omusirikale ajja kukwata nga onkuba ekifaananyi ojja akulya kibooko ku lubuto. Tebebina mu byolese mutulage basula batya, bafande bafa abalungi abo basula batya. Kati omutimba omwoleso ogwo omwana agutongoza dda ku social media, Twitter n'emikutu emirala. Simanyi oba gutandise naye nga yagambye katuga kamera katuzitunuzeeko mu poliisi. Naye ku mulundi guno mulimu n'okusiima abasirikale nti abakola omulimu omulungi, abakwata obubi bannayuganda, n'okulaga abasirikale embeera gye bakoleramu n'okusinga eyo gye basula mu nnyumba nti ezikutte mu bibegabego oba mu mavivi oba mu mbinabina. Kati biri ku mitimbagano eyo. Kakati njagala okutegeeza nti omubaka akiikirira ekitundu ekyamasindye East munnakibiina kya NUP bamuyita Derrick Nyeko. Munnakibiina ekya NUP waliwo obubaka bwe yatadde ku Twitter ng'agamba nti yafunye obubaka ku mukutu ogwa WhatsApp nga buva ku ssimu emu nayo gye yataddeyo. Obubaka buno mukwano gwaffe atuuliriza oba ageze maaso n'okuba nti bamusindikiddwa bwabadde bumulaga nti buva mu Association of Tired Officers nga bamulaga nti bubaka okuva eri muba mukwata mundu abakoowu. Nga bumutiisatiisa okumutta era nga bagamba nti bagenda kumukuba amasasi 4 gokka bwe gati, nga bamugamba nti bw'aba ayagala kuwona abaweeyo miliyoni 10. Mbu Association of Tired Officers in Uniform. Bofisa nti abakoowu nga bambala uniform. Kati mbu nabo ke kaseera bafune ku ssente era omubaka ono nti bamusabye obukadde 10 bw'atabubawa nti bagenda kumukuba amasasi 4 gokka ge balina. Kati Derrick Nyeko ali awo asattira byabadde ku Twitter gye bitadde. Kakati abaana bamu abamugoberera bagamba nti genda ku police reporting. Wansi awo mukuddamu n'agamba nti bwe kiba nga kituufu abasirikale abali tired nga bano bwe tuzze tulaba nga bakuba amasasi oba bwe kiba nga kituufu naye mujjukire Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu manifesto ye eri yabagamba agenda bongeza akakadde. Tetwabagamba baana mmwe nti omukulu ajja bongeza akakadde. Kati n'abalala ne baba nga bazzeemu buli omu kyabadde ayinza okuba nti alowooza naye ng'omukulu bamusuubiza amasasi 4
abagamusuubiza nti beeyita Association of Tired Officers in Uniform, abasirikale abakoowu, nti baagalayo ku ssente. Bamusuubiza omukuba amasasi 4 singa tabawa miliyoni 10. Obubaka babumusindikidde ku WhatsApp n'abuteeka ku Twitter. Kati obubaka obadde butambudde nnyo mikono gyaffe atuliza eyo ku mitimbagano, tulinze tulabe abakulu mu nsonga za security bagenda kwanukula ki ku threat eno. N'ekirala kituufu ekibiina kino weekiri abagamba nti b'ofiisa bamukwata mmundu naye bakoowu oba just bino byakutiisatiisa. Tunaabiwulira. Omutimbagano nga tugajja ku Twitter, Facebook, TikTok, Instagram.